towuliranga kusanga yimbe ebiyimba ebyokuwemula bayimbi kyaba abayimba yogamba banayo nayimbye rabishi Lili puzzle tawe mude bitoka bigwa Lili puzzle gravity yamani abo yo music muzibu choba music bwati waba lili puzzle ozoba music agenda kola oluyimba lwe lukubemu ebbanga lwe lukubye ngate we luvaawo luve omulundi gumu telugenda kuddawo ebirungi binaye ku Alien naye promoting naye promoting asembeza abayimbi kuba soka naleta champion Guddo wali omulenzi gwaza kwa mita Poison champion kati yaje Sandra Nax ne namujjayo wali n'omulimi gwe yajjayo bwe bayimba kalena kayimba banomba kolereki basonyiwe tebamanyi kye bakola nakwakula boddukirawo nenderawo kata fish about Fox Media and Zero Genius. Big up my man, my nigga, my big friend of mine, Aksam. Abera ku kamera nga ku ekifananye kyaddala ngate ensonga tulengeri gye tuzigatta. Nze ne wayo this year alisimba letere ku mito bana abaana lwakuba nti ebise ebisinga bwe tubaleeta mu kamera bebafuuka b'amaanyi batwirabira kyekizibu ekiriwo King lwaki oyita King yanagenda okwetuma King nga ndaba mbonera ekyo kyenkola nkisobola King Rock ngada amaaso awo muziki ngenda abakabaka kozi raka chechi raka mulimu ebintu bingi naye kati baba singa kye bamanyi raka katandaalo nate ogenda kugonosa kinga raka era kijje meaning ya King King Rock man erinya ngalitiisa so buze kuba kulaba ya banda amwene erinya mtibwa King Rock magician ya ogenda ku TikTok kunosa kinga King Rock jendi kiri ekimama okimanyi kiri kimama ekitambula simumanyi walabyeko omuwala nga alina ebbina linga ennyumba ya Hamu kati nno yoyo gwe banyumya wane Mmengo omulabye mulabye yaman okay ndine King Rock wano ku Fox Media Uganda tugatangazamuko we are building a new generation. This guy is cause ndongo je bayise flow gundi Luga flow yes we are building a new generation young talent okulaba nga at least basobola okufuuka oba ku ebiroto byabo okutuukirira bangi betu make inza wano ku Fox Media ate neba niriza never shining. So we play good like this guy can also become part of those who have shined from here. Era chemanyi mukasera katali kawala ajja kuba King era abatulaba njagala this guy mumunonyeko mulabe music we oba asobola okuba nga at least alina kyagattako one nkwaniriza emyaka oyina emeka myaka nina 17 17 kati waliwo ekitegeeza byotakola under 18 years kati byotakola byetakola na 18 years nanto okyali ku under 18 years bingi ngaki ate nga byosuubira bikola sisuubira bikola ngaki okweyisa ebiragalalagala tokozesa bintu modulo yo newemba ndi above 18 sisuubira bikola yamani n'omwenge tonywa sinywa olimba ki sinywa ebyo byo mbiteeka wala nnyo oli wa muno mu Kampala ndi wa muno mu Kampala ebintu by'abakazi wabitandika dda nze nkulaba amaaso ebyo sibirowooza nako nkulaba amaaso sibirowooza nako tebindiimu olonga girlfriend sirina oli ku ssomero ndi ku ssomero osoma kirasi ki ngenze mu senior 4 olonga girlfriend kakusumbu sirina ku ssomero oyimba nyimba moment ki y'essomero gye wayimbako obwanaawo ne bufa soko jimpemuko kati waliwo essomero lyaffe waliwo eritegeka mu gospel bash waliwo MDD kati bintu ng'ebyo baleeta kusomerawo ne baleeta omuziki abazina ne bazina abayimba naffe ne tujja kati abayimba abasooka ne bayimba kati abaana nga bagamba kino togenda n'otuwaayo naye nange nkakkanye nga manyi nina okugenda naye ne ngamba kangende nkole ki bawe era olunaku olwo nasooka ddala oyimba ku ssomero tewali atamanya ku ssomero buli omu yenna yamanya nzange ssomero lyamwe baliyita batya baliyita Sentimbaga liri Kakiri kati ku ssomero gwe star nze star basita babayi era nze star nze top star kusomero gwe sita bavunama bavunama era kabinkwata mike wali oba oli mu kiyigo oba oli mu kiyungo oba oli makirasi yonna oba olina okujja n'olaba
Kaza malala. Amalala sirina. Ayi kusomera amalala. Amalala sirina. Amalala si amalala gakuba ekigo. Nira amalala sigesembereza. Kati oli mudde oli mu boarding. Ndi mu boarding. Kati olina bwana bukugirayo emmere akawunga kusome kulo eri ku kiyongo. Abemere mba nino gyenonera. Ojenonera? Tofuna nsonyi sita. Top sita ku ssomero. Nino gyenonera. Gyenonera. Tewali agindeetera. Kati soko nyumize mu life y'essomero eyo ng'ate oli muyimbi mwana. Kati live y'essomero eyo obeera mu kiraasi. Kati tugeze obeera eno ng'otambuza okuyimbako postinga ne bakola ng'olina ono omuyimbi ne bakola ng'olina ono omuyimbi ng'oli ne bakingisa ng'oli ne bandi kati otuuka ku ssomero wali eri nga batandika omuyimbi waffe twe ku ssente kumbe naye tolina ssente. Bakusaba ne ssente? Bakusaba ssente nga bamanyi nti nno olina nti tuwe ku ssente nga tolina ssente nga tolina balagati nno tolina. Olina obuvulu bw'okubayo? Ebivulu mbayo nga nkuwa. Nga bwa ssente bwa bwereere? Ebimu ebya ssente bibaayo n'ebyobwereere bibaayo era ng'okunoonya erinnya. Tolina balaga nti oyina? Tolina balaga nti toyina. Lwaki oyagala obeera nnyo mufekerayo? Ate obalaga nti nno oyina ne kale akatiba ke bakusaamu nti nno omuyimbi waffe wajjalekera okuyita omuyimbi waffe. So kale bwe bakusaba ssente ng'obookya? Ate bw'oba tolina obagamba mbu nawanja bbaawo eyo mu maaso. Ddi waloyokyezza? Bangi benjekyezaayo ku ssomero eyo. Era tugeze ng'olinamu effite ng'obawaayo. Lwasa? N'olwasa n'aboolwasa nabo era. Obokyamu olwasa? Obokyamu. Obatwala kantiini n'obagulirayo busumbuusa? Awo n'okuma erinnya lyo nti nno omuyimbi waffe eyo. So okusomero olinayo eggaali? Sirina ggaali. Essomero lyaffe lya bakatuli terikiriza na magaali. Naye nga singa kyali kisoboka? Tekyetaaga si kirungi kola gaali ku ssomero. Wali mba mugenzi soma. Kati wenootekamu zitupata ezo nga bazireese. Kati awo kupata oba olina obba nayo ng'ogenda wali eri mu kuyimba balina obbaawo wali ng'obakubamu wali nga basaakanya vibe n'ebeeraawo. We muyimbi weka ku ssomero ewa? Abayimbi waliwo kala era abaana bakuba freestyle nga tebanatuuka recordinga. Nga just bakuba freestyle awo naye kati oli wawulira ku kitu nga wakirecordinga ne vibe naye erinnyira ddala. Abasomesa tebakusumbuwa? Abasomesa era babeerawo nga balaba. Bakutyamu? Just era nabo kubeera awo ng'era bakimanyi nti balina omuyimbi basomesa n'omuyimbi mu kiraasi. Kati bw'okubamu akafaananyi kale kankukompera kati nnyo kankuteeke nga ku Fresh Kid. Fresh Kid wakuze kati. Nkuteeke kapiripiiti. Nkuteeke kapiripiiti? Lwaki si Fresh Kid? Fresh Kid akyali mwana. Mbateeke kapiripiiti awo tugese kapiripiiti awo. Lwaki si Fresh Kid? Nanga wenandyagadde ombuulire lwaki. Lwaki si Fresh? Fresh Kid era erinnya oliwulira Fresh Kid. Akyali mwana. Akyali mwana. Bateeka awo kapiripiiti awo kubalingira pakali awo bwe batyo. Ozoleya Fresh Kid? Sikuzoleya. Bagamba amazima? Amazima si kumuzoleya naye. Tebanteekaawo banteeke ngaawo waggulukaawo. Kyogamba kapiripiiti wamaanyi ku Fresh Kid? Nze mu kulaba okwange ayinza oba w'amaanyi. Wendowoozayo? Ku ndowooza yange nze ndaba nga w'amaanyi. Balingirapa abo we balina okukuteeka awo. Nzijukira ringirapa naye y'omu aba akamaliriza emisomo yali asomera awo ku Namuŋŋoona. Bw'olabamu obulamu bw'oyitamu ku ssomero n'okubamu ne ringirapa alina kulinnya wano mu public nga gwe okyali sita wa ssomero tonabotola kujja eno mu public ng'ogamba togiraba nga surprise noga ate bwembeera bwe nti ninfuuka ow'amaanyi binaaba bitya. Era obaawo n'okirowoozaako n'olabaawo okopeyalingira kwabo abayimba abamu abo ngyeko Fresh Kid gwazoleeza Fresh Kid wamuzoleeza akyali mwana kuggwe tanatuusa kale sekyo kiki kyogeza kutegeeza tewali era kyamanyi kyetegeeza naye nga benjagala okukopyalinga abo kapiripiiti baringirapa abantu modulo. Fresh Kid w'amaanyi siganye w'amaanyi naye w'amaanyi mu levo ze ne bamuleeta munno kati bato biralamu kati ne bakuwa Fresh Kid omukube bato awo mbanga ali mu lihasa tukategedde otunula mu kamera bulungi obeera nga ali muki mbanga ali mu lihaso mbanga ali mu lihaso kingira okumwana kingira kamwana sikuzoleya njogera amazima byaddalamu kozi kati Fresh Kid ali mu myaka emeka actually yawezeza ali mu 16 17 yaziwezeza ayinza tananagiweza
obanga nokusinga ndio bakusinga emyaka atansinga but when it comes to music bisobola kukiriza muntu kunsinga bisobola kukiriza kubera muntu gati kale ne obanga nsinga sisobola kukiriza muntu gwensinga myaka kuba ate nsinga ne mu kintu kye tukola kyonkirwanisa nnyo yeah man. So when it comes to battle battling fresh kid bari haso side mba mpisa isamuko aizo kulemerera yani aizo okuzibuwalira muko mugundi when it comes to battle akuzibuwalira yani kati nga mufe gundi awo awo mumwe awo mu myaka ya mwejo era ngabo ringi rapa naye ate ne mutwala ne mutwala nabwo kuyogera ko mumanyi ringi rapa mumanyi mumanyi ringi rapa gwe gayo mumanyi ringi rapa mumanyi maina ne kolabo ne gayo mwamanyi ebwero mu Nigeria mumanyi ringi rapa naye ate ongubuziza abasobola okunemerera sibe nsobola abasobola okuwa ku buzibu oyo ringi rapa so kuwa ku buzibu ane kapilipiti mutwala nabwo abasala boyogera ko bona bakuba rugafuro mbamanyi bakubire rugafuro yamanjoga mesobolo batwala kano ke kubye buladi sagala kulabisa no tuli bakujoga mpaka na kukesa kukela kulabisa no teba na kutesa ndeke kigota no sagala kulabisa sente kula buladi mala na kusala zemondekeze meketene watali kusaka after kumeketa tugenda mukuchala na bosaga kadanke buladi siricha zekinge mulaga jinana langu na raka mina kupenda na sana murapo pitaka baka kutaninga mukoka zoleya mukuba na kezabaliba everiko yaman puro yaman gwe wanji ebyuma tobita omaye wale bigambe bigira okumu ne bifreezing nezi top era ngenzo kugamba nti nira ba fresh kid yabo ngamanyi lwaki basobola oyina nyimba meka safanya recording nyimba 5 kuja compose nina video mbale sinako mbale just nina lyrical video nenga video mbale sinabatta yana kuyambako obude unanyambako yo muzeyi wange tata wange soko mwebaze era tata wange nkwebaza nnyo buli kimu kyokola nonteka mu sente ogenda recording enyimba buli wetagisa sente wonna notekamu kwebaza nnyo so watandika okuyimba teyafuna mukutya kubanza natandika wenamugambira tino njagala yimba oba nasooka agiramu Katonda agamba bannimba then kati maasookaawo nemulaga nti nno nkyaga ntandika okuwandikira ennyimba zange mpola then nga nemugamba kati taata nakoze olunene oluyimba nangamba nyimbiramu njagala nga lufulowinga nga kituufu nja bisobola then asooka atandika ofuna connections awo mu studio wetuyinza okukolera webatyo era kabi yafuna sente netutandika obeera nga tuzimba ekintu kyaffe mpola onasobola osoma gwe njasobola osoma kubanga okuyimba nkukwasaganya mukati mudde bwa holiday webuti mbeera mu bya music nati kabi tukoye obudde obw'okusoma ku ssomero pagasinga ku kitabu era okuyimba kujja tugeza baleese opatepate ku ssomero awo kati okuwandika ennyimba tino Katonda njagala luta kati nga nagamba nti ku ssomero nti menga shi wantino na project zange natandikako kubanga kusomero wabawo weekends awo webabawo obudde amwe nembeera mu free kati obudde owandikamu ku music wo botuuka ewaka n'omuyisaayisaamukko n'otereezaamuko nokiwa obudde nemugenda mu studio gwe wewandiikira nze yewandiikira yes kale ngofiira lwaki ojambadde wooti kate ngofiira lwaki ojambadde malala ase malala bilala si malala fashion tujite fashion nenga si malala abadoninga ne msala mya 17 nkofia wambadde ase malala fashion yaman kati wera bawa mu myaka ebiri okuva kati mu mwaka gumu okuva kati onsaze nako kale ku mwaka gumu okuva kati twale kicho tubale gumu omwaka gumu okuva kati zagenda oba kati ngao bakingisa balaba ngafa batigomya music ngafe bakabaka yaman ngagwa tigomya yanga wengenda wali ku stage tere asigala chichimu kwanga tuno omudo genda ku stage abantu go ino basikanya attention no balaga nti no oli abasajja ngabaroga nawe gafa mufuka muroga Katonda ebiti affe jajjo bitwala mpola Katonda ebiti affe yabikwatamu abaroga oli owetegese okwenganga eddogo
Katonda kuma Katonda ajja tukuma ate atusoboseze buli kimu. Bakwada amateeka geno ngo bwoba musabira eri Katonda olina osabira ddala ate bw'ologa olina okuloga era kusabira ddala mpaka kuwulira ojja kwengera mu kyokusabira ddala kusaba abaana baloga. Muyimbi ki gwe weegomba okuyimba naye? Mimi gwe negomba oyimba naye era King Saha. You love King Saha so much. Yeah. Why Saha? You love his music. King Saha wanje? Oyagala nnyo ennyimba ze? Ennyimba ze alina eddoboozi eddungi. Kwegamba buli kimu kyakola. Teri lulimba lwajja fuluma kino oba ali mu kuwemula oba ali kukola buli lulimba lwakola. Oluba lwa laavu luba lwa laavu. Olaba nga lulimu information ya kino luba lwekyo. Nenga somo lwako nga kuba nnyimba za kuwemula. Saha omwagala nnyo mwana. Yeah. Ate ennyimba temuyimba bifaanana. Tetuyimba style yemu n'ate nze mwagala. Emiyimbi gwegomba okuyimba naye. Yimba kiro King Saha osinga okwagala. Nayindanga ne taata wa Kyente bakayimba kannyumira. Kiwala ate naenda ne si kye kiwala kya Land Road oba kyo kirala. Kiwala kya Land Road lolo. Manya ina code eyo ekede mujja atukubira meyo. Kiwala kya Land Road lolo lala then ne luliro lala. Oyagadde King Saha. Oze kumenyawo Fiki Gaza kuba mpulidde style okaabanga Gaza. Kumenyawo Gaza. Era naye ayinza oba wakuvaawo. Ayinza oba wakuvaawo. Sikutegedde. Kisoboka. Ogenda menyawo Saha. Nakyo kisoboka. Naye yakyaliwo. Sikyamulira na nnyo. Naye ate waba waali wakuvaawo naye. Yamanyi. Wali mabegako ngambye abayimbi waliwo abayitowulirangako sanga ayimba ebiyimba ebyokuwemula. Bayimbi ki abayimba ogamba banaayo nayimbye rabishi? Lili puzzle. Tawemudde bitoka bigwa. Lili puzzle gravity. Yamani abo. Oyo music. Buzibu kyoba music bwati waba lili puzzle. Ozoba music agenda kola oluyimba lwe lukubemu ebbanga lwe lukubye. Ngate we luvaawo luve omulundi gumu telugenda kuddawo. Ekyo nange kyendayo mu oyo music mbondolo. Eyo music owekuwemula. Embeera za Alien oziraba ota tomwegomba. Alien naye mwegomba. Alien mwegomba. Ekyo osinga okwagala ku Alien aina style ye. Aina style ye gyakola nga style zabeeramu nga yalaga vibe abeera ne vibe ze. Wajja ku stage olanga vibe kyekyo. Abasinga bamumanyiko bibigwe birungi ki byomulabako n'ogamba Alien wano birungi byakola kino n'ekino. Ebirungi byerayo ku Alien naye apromotinga naye apromotinga asembeza abayimbi. Kuba asooka n'aleeta Champion Guddo waliwo omulenzi gwaza kwamuyita Poison Champion. Poison Champion kati yajjayo Sandra Nax naye n'amugjayo. Waliwo n'omuyimbi gwe yajjayo bwe bayimba kale nakayimba banomba kolere ki basonyiwe tebamanyi kye bakola nakwakula boddukirawo nenderawo kati abamogerera ebibo bagamba ki era abamogere wabaye ba haters era kati ngaye bamusibako nti nera ye yase top dancer nate siwe kyali abo bayinza ba hater be so kati muwe bimuli bye gwe muwe bye nenga kyobo manya nti nera Alien Skin ye waddala abamogerako bonna abo baheta tabaina kye bamwagaliza just ng'omwagalanga gwe nze mwagala zo top guy kati soko ntubaliyo ennyimba ogambye olina ennyimba 5 nabiyimba kina ki oluyimba lwe nasooka okufulumya baluyita Sipowa nenze olwokubiri Mwana wa Africa olwokusatu Raka Dance olwokuna Tovimba then nero neno olupya balita story y'emmisa okujja kwa lera n'ennyimba zino z'okubeza campaign tugeze ezo wezityo naye nakwe walukaga oluyimba walukaga wamuyimbi oluyimba ali namukubirayo oluyimba lwe walukaga lagwe nti tebyagenda bulungi baba oluyimba wamuyimbira luyimba ki oluyimba era lwali lwa campaign ndukubemu yo show we tumuweja kalulwa kamonelo manvuli Mathiasi takuba nanguli tuwasega tuweleze no atuwe birungi sikujubisa boladi akubi wala itugende tulonde mutufa nabisobola bakade bavubuka nobona nabawulira baganda banyankole tamanyi kusosola tuwasega tuweleze kubanga yabisobola owabasi yalinye yamaje ekitufu manvuli yawampye kamuveko nze tanzijemize Mathiasi amanyi tongere wow yeah, man. This is nice. So have you ever met him? Mathiasi no.
Tomu meeting anga. Nami jawo sinzira no Fax Media mu meeting. Ya era nsaba umutima mulungi muwewe mbefu omusisinka. Ya era nsaba wekiba kisobose nga eno interview omuyimbi Mathias Walukaga agirabye. Badde nsaba mpo mukisa nkusinkaneko. Akayimba yakafuna. Akayimba twagezaako kamusindikira. Yakareceiving ngamuyita ku WhatsApp. Ku WhatsApp, ku TikTok, yona yentugezaako. Na kwa Blue Tick. Teyakuddamu. Teyanziramu. Naye yakulaba yalaga nti akareceiving. Yalaga nti akalabye. Teyareplying. Oba ne tulowooza nti kuba ebyakalulu bikyamugiragiramu awo. Naye tomanya mu maaso awo. Wawulira otya omusajja gwayimira oluyimba nga abamujje mu kalulu? Nawulira ennaku yali y'amaanyi, nali mbula nakaabanza. Bambi. Kuba tumwagala, si nze nzikka, abantu bangi tumwagala. Busiro East. Jova, Jovira. Eyo. Kanati omusajja wammwe yawangudde ye, temumwagalirako ddala. Era kati yayiseewa. Naffe tetumanyi na yayise, oba yafubutuseewa, ffe gwe twali tubaze. Twali tubaze mulala. So you felt being disappointed? Yeah. Kati baka kibwa Walukaga. Wakampa Walukaga kuguma. Just era kulemezaamu ekisanja kijja alina okukomawo. Bila asatu mu majje. Alina okudda. Ate mu mateeka neebagezaako ki? Neebagezaako ki alina oyitamu. Katono ki ekyamuyisizaawo? Ani gundi onaani? Magoola. Magoola era maanyi ga Walukaga kubanga emabega ka Walukaga yakola vidiyo n'agamba nti neera ffenna tuwe Magoola era kati abantu bonna bagenze ku Magoola. Oli yagezaako okukola nti nno ki? Maana Walukaga maanyi era. Lwaki wa specializing omukolera akayimba ng'ate ne music wa mutakwatagana? Just because of Viram East Busiro waayo. Kubanga mwagala. Kubanga mwagala. Nagenda ekisoka Mathias Walukaga kuba ennyimba eziyigiriza, ennyimba ennungi zirimu kale nazo zibamu meaning. Ate ovira mu Busiro East. Ate nvira ne mu Busiro East. Kati nagamba nti neera ono muyimbi wange mwagala ate ndi wa Busiro. Lwaki nange sikolayo ki? Simukolayo oluyimba. Oba wakola oluyimba ng'oli ku target omusajja omutikule tafaala gwe ku ssente. Nedda nti lwakuba nti ndi mu Busiro ate mwagala. Okay, abatulaba tukyalina King Rock. Erinnya likanga, erinnya lyantiisiza dda era ne wendi wano. Siri bulungi omusajja ono. Kato when are you expecting today video? Video. Era taata wange yasinga okubimanya ebyo. Yabeera n'entegeka yabyo n'agamba nti neera kati tuteyo oluyimba letugenda okukola video. Then nga ofumba obwongo n'ogenda n'obuuzabuuzaako awo. After recording amuga mukola video yalo. Ebyo yasinga obimanya. Sinzira wano osabe King Saha collab. Sinzira wano musabe. Era nga ndi waneeno Kabaka Saha nga ondaba waneeno kwagala nnyo ennyimba z'okola nzaagala. Buli kimu ky'okola nkimatira. Era singa mba nsobodde ofuna omukisa gw'okola video naawe sabayo ka video. Oluyimba. Oluyimba sina ka video oluyimba. Badde nza tukoleyo oluyimba ffenna collabo. Oba mukisa ng'ongusabira ddala era oli gumpa neyanza nnyo neyanziigi. Waliwo oluyimba lwakafulumya nga tumaliza olwa story ya Misa. Story ya Misa. Story ya Misa oluyimba. What is the story behind that song? Just oluyimba. Otegeza wali mu kyaki? Kati olaba oluyimba kyana lusinzaako olufulumya. Nga wona agamba nti neera sigamba nti n'ebintu byaliyo nedda. Naluleetanga ekyali kirooto. Kyali kirooto kye naloota ne ngamba kangende nkifulumize oluyimba kangende nduteerewo. Era nalutta abantu bampe kuki ku meaning y'olwo oluyimba. Abantu babuuza mbanyumize story ya bia oba ya Misa. Nali mbabuuza mmwe mbanyumize story ya bia ne bagamba tunyumize ey'Emmisa. Nga bo bagala ulira ya Misa. Kumbe wasuze mu baale ekira the same time nogenda mu church kati nga zona story zina ngamba buuza mbanyumizeko kweriwa ku yebbiya oba ku y'Emmisa. Eze baala ziba zitiya akati bola abaziganira abasala ya Misa. Ate y'Emmisa y'Emmisa yo yali etya kirooto wagifuneeyo gye walogenda obanyumiza. Era after kuveno mu kudigida we naja nenewaka we nafuna mu ekirooto ne ngamba nti neera after kudigida waneeno nenfunamu ekirooto ekyentiisa nga kyali mu Misa
nengamba nedda kansoke ngende mbuza abantu kukiro ku story ya bia naye misa mbanyo mizeriwa yani basalo ya misa. Yeah man. So bugambo shishi bosobola okusibirira abantu abakulaba n'abantu abalina okufollowinga music wasangibwawa oshegera music wabasobola omufuna, how can they access your music, amanya go ne platform zonna zoliko? Yeah. Abantu mwena abanfollowinga era abandaba badde mbasaba mongere dala okunfollowinga musharinga video zange era mbambasubiza nti temugwamu maanyi mweyongerere ddala ngamba yitera omuziki ogunyuma. Omuziki gwange osobola ogusanga ku YouTube, ku Mududo, ku TikTok era ne ku Spotify soon gujja. Kapeke mumanyi akubira takubira naye ankubira apeka akuba yakuba muteme ensingo akuba ye finini waddala ozimanyi tozimanyi ezo nzimanyi tomwegomba ne mwegomba ya era ne wabwala beno video era nsaba n'obwembofu bungi ampeyo ka collab nzeetaaga. Oyagala collab meka gwe mu bulamu? Nyingi. Buli omu onsabye collab nyingi. Oyagala ya Kapeke, King Saha, ogambye yagala sinkana Walukaga na Walukaga yagakola naye Luyimba oba yasiye musisinkana mufuneche oyo kumusisinkana. Lwaki yotayagala kola naye collab? Temujja kwatagana. Nedda tusobolera okukwatagana. Nera tusobola. Okay, wali omulala. Then when it comes to bakyala, uyagalani? Collab Spice Diana. Spice ngali mu bizibu kati. Spice ngali mu bizibu. Ali mu bizibu. Amadesa nabitegeera jasa nabira ko bulizi. Ya manager. Ya manager. Manager we yamuno baba batade ne manager we. Batade tebashali bombi. Ekyo kizibu kya maanyi nno. Nelix ba aja kiwona. Kati Spice Diana bafunye ku masanyalazi kayo bayimbi abaka tasobola beera ona bulwa manager. Tekisoboka. Ere banga ligenda itawo katono afune manager agenda. So kati nawo nafuko amanyi bote ogenda goba pa manager. Isola bagoba. Kagala friend ko katumire ku somero. Kagala friend ko katumire ku somero. Eranza aliyo. Omuntu enanga ogoliyo gosolo ku managinga. Kubanga tata ngunobude yateka mu sente. Nate manager wajja kubana ya amwetaaga. Bwajja ngosolo kunteka mu sente the wendera sigenda kuyiwayo. Yeah man. Okay, I feel like we bless this young talent. The guy is good. The guy is talented, very talented. Kuba yo music oyo ali chemical nnyo etumusobola ebakulukuta kulya majiri ta kuwala kata. So I can't manage that music personally because nze mbera nnyo mu R&B. So may God bless this young talent. Bamwise King Rock. Ali ku Fox Media Uganda we bali tugoberera Nzeron Genius Official. Subscribe and share. At least sharing oyongereyo teka wachaliwo mwana ogambe kagayi ebyaddala ko kepikira fresh kid atenga kamusobola. I sign out. Yeah, right.